Wewao nanti bulijjo ewa ezomumba gwe bazikuba nange kaneyongerere n'amalindirire gaffe amalala. Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu basabye ebitongole bya gavumenti ebinoonyereza okuvaayo n'alipoota ennuŋŋamu ku ttemu erikudde ejjembe mu bitundu by'e Rwenzori. Kino kiddiridde abantu 5 okuttibwa ne bapakirwa mu Budeya n'oluvannyuma ne basulibwa okumpi n'olubiri lw'omumbere. Ababaka bagamba nti wandibanga waliwo abantu abali emabega w'ebikolwa bino. Ebisingawo ku ggulire lino katubifune embujjuvu. Tubadde tusaba gavumenti yaffe ye Uganda mu byokwekuuma byokwerinda by'abantu bateekemu amaanyi. Simanyi lwaki kino bakikoze e Kasese, simanyi lwaki tukyanoonyereza bwe tusanga nti bano abantu bannayuganda si b'e Kasese oba ne Uganda tewali abamanyi, tujja kutakkamu investigation eyaffe ng'abantu tubuuze lwaki babaleese Kasese. To me, I would say that I think, well, I appreciate the work of security agencies that we are doing, but there is some laxity. Because from the information I'm getting, these people could have been killed in a place away from town, then brought down. But when you are coming to Kasese town, there are several roadblocks. Where could these people have passed? Where were they? Where were the security agents? But we appreciate the work they are doing, except this laxity must be questioned. And if there is any way we can have to resolve to improve the security standards within the district, it would be better. The killings that are again reoccurring, state or community orchestrated, because of course we have the steps and stages of criminal investigations. Ekyoggamba nti extrajudicial killings zijja kuddamu e Kasese kikafuuhe tetujja kukiikiriza ekyo tekijja kusoboka. Okuggyako nti tuli a bit disappointed kubanga president bwe twamusisinkana yatusuubiza nti agenda kuweereza ttiimu ey'abantu abajja okunoonyereza ku ezo ensonga naye nakati tannaba kukikola. This is Kingdom TV.